Kakati mujje tusenikemuko ku mannyo mujje tusekemuko. Video eno nga sinagikola nsoose kuseka kubanga byannaku naye ng'ate bisesa. Bw'oba ofunye olunaku olubi wuliriza video eno wuliriza. Kadaama apamidde babboosi be nga bamumye tiketi emukomyawo e Uganda. Kadaama akoledde babboosi be okumala emyaka 3. Emyaka 3 ogwokusatu we guweddeko ne bamugamba nedda olina okwongerayo omulala omwaka mulamba baaba twagala obe nga otukoledde emyaka 4. Kadaama bagambye mmwe temundabangako. Agenze n'asonda pupuwe n'abagera nga batudde bali mu kunywa simanya gawuwa waabwe n'alyoka yeddukanira yenna. Abawala bagenze okulaba maama baluse gwe bakedde nkeera kumusayisa tiketi ali Uganda. Wuliriza Kadaama ono sigenda kumwogera mannya sigenda mwogera mannya Kadaama ono yakwata ekkubo n'aleka omwana we Uganda. Bwe yaleka omwana we Uganda omwana yamulekera maama we. Wabula Kadaama aba ali ku kyeyo maama we n'afa. Maama wa Kadaama n'afa. Kakati maama wa Kadaama bw'afa Kadaama n'akwata omwana we n'amuwa muganda we n'abanga yamulabirira kubanga maama wa Kadaama ono agenze okufa nga Kadaama ali ku kyeyo. Kakati emyaka 2 Kadaama agenda gy'agimalako. Emyaka 2 mu kugimalako babbosi bamwegayirira bamugamba munnange twandibadde togenda twongere otuyambe otukolereyo omwaka omulala gumu. Kadaama agamba kale kati ng'omutima gumulumira mwana we kubanga omwana talina taata we. Omuntu gwe yalekera omwana we yali maama we kyokka ne maama yafa. Ate mumanyi omuntu okuluzinga omuzadde ng'oli ku kyeyo ate omuzadde oyo ng'abadde yalabirira omwana wo oba okitegeera. Munnange Kadaama ono babbosi be bajja bamwegayirira bamugamba munnange tuyambe orenewingeyo omwaka gumu ogutuwe. Kadaama agamba kale ne bamugamba nti era omwaka guno ogumu weguggwako ogenda kwata ekkubo ogende e Uganda kubanga Kadaama yabagamba nti yayagala kuddayo kulaba mwana we. Maama we yafa omwana we talina muntu yenna gwali naye oba okitegeera. Munnange Abawalabu nga bawuliriza kati jjukira Abawalabu mubamanyi beefuula abategeera naye Abawalabu bantu baki? Abawalabu bantu basiru nnyo. Munnange Kadaama akola era Kadaama mu kukola ng'afuba nnyo okulaba nga akasente nga bw'akakola akaweereza e Uganda omwana we asobole okuba nti akola ki? Asobole okuba nti asoma. Kaakati ebbanga litambula nga Kadaama ali ku kyeyo. Emyaka 2 agimazeeko agikubye wali ettale. Bamwegayidde nti ogereyo omulala omwaka gumu agubongedde naye ng'omutima gumulumira omwana. Kakati Kadaama ng'akola amalako omwaka guno omulala ogwokusatu. Omwaka ogwokusatu bwe guggwako atuukirira babboosi be abagamba nti bakama bange mbadde mbasaba ku tiketi y'ennyonyi enzize e Uganda ngene ndaba omwana wange. Abawalabu ndowooza mubamanyi mu kwefuula tebamanyi nawolovu. Bakama be nga bamugamba ffe twakusayininga okutukolera emyaka 2 teri agenda kukuwa tiketi odde Uganda nga tokoze mwaka mulala mulamba ate nga babitaddemu n'amaanyi. Kadaama n'abagamba mugambye eki nti teri ne bamugamba tetugenda kukuwa tiketi ekuzza Uganda bw'oba totukoleddeyo omwaka omulala gumu. Kitegeeza bamwagala abakolera emyaka 4. Ate Abawalabu baneno bajooga kubanga basobola omugamba era akoleyo omwaka omulala gumu bwe guggwako era ne bamugamba akole omwaka omulala. Kadaama mu butuufu agenda okulaba ng'abantu bano ndowooza bamuletako kamanyiiro. Omanyi mulimu bakadaama abatazannya mulimu bakadaama abatasaaga nga ye agamba gwe Muwalabu gwe nsobola okukola buli kimu saagala bintu byakunzanyirako. Ono Kadaama muganda wange yabadde lokyafu mu butuufu nsese nsese
sijja kubalimba neewuunyiza naye nga ki ekinsesa ebintu si bye yayiseemu bye binsesa wabula logi yakozesezza abawalabu banene okuba nti bamuwadde tiketi mu butuufu boyi wange omuwalabu era ddala kituufu ate nnyo omunnayuganda munnange abawalabu baneeno nga beekandagga Kadaama bamumye tiketi emukomyawo e Uganda nga Kadaama asirika kati Kadaama mu kusirika atandika okufumba agamba naye abawalabu baneeno mbasalidde magezi ki mu butuufu mbasalidde magezi ki bampe tiketi nzire e Uganda bwe neerwaza bajja gamba neekoza tebajja kunziza bwe ndaagezaako okwekyaggula bayinza n'ennyonoona ebintu kiyinza okuviirako okunsiba Kadaama n'agamba nkole ki abawalabu baneeno bampe tiketi nzire e Uganda ndabe omwana wange kubanga Kadaama ono omutima gwonna gubadde gumulumira mwana nga Kadaama ayagala mwana we nga ayagala kulaba mwana we ng'omutima gw'omulumira mwana maama we yafa teyamuziika omwana we ali Kampala yamuwa muganda we yamulina kati ng'omutima tegumulimu wamu mukazi wattu kakati nga Kadaama akakkalabya emirimu gye teyakkaanyanye nabo n'abaleka yabagambye lwaki temumpadde tiketi ne bamugamba tujja kuwa tiketi yongerayo mulala omwaka gumu oba oyagala tiketi omwaka guno eguggwako nga tulyoka tukuta gy'emyaka 4 Kadaama n'asirika kati Kadaama mu kusirika ng'afumba yakoze bulungi nnyo emirimu gye n'abalinda nga batudde bali mu kunywa kacyayi omanyi abawalabu we batuula ku bimeeza byabwe ebyo ne batandika okunywa simanya bigahuwa byabwe Kadaama ng'agenda yeesonda pupu ng'agenda amusonda ng'ajja we babadde banywera cyayi famire yonna ekuŋŋaanye eweddeyo ng'alyoka asitama wansi alyoka ateekawo guli ogwakula ne guwola ng'amaliriza yeevulunga ng'ageevulungamu bw'abimba ejjovu omanyi okujja abawala bwe banywera cyayi babboosi be n'apamaapamawo wonna n'adduka nawo wonna ate n'amaliriza n'abimba ejjovu nga byonna abikola bamuwe tiketi abawala bwe bagenza okulaba nga Kadaama atabuse ne bagamba ono abadde ki bagenda okulaba nga balaba pupu wali eri akyuma ne badduse emisinde ne bagamba banange kino mukiwe tiketi kigende tekijja kukisobola mukiwe tiketi kino abamu badduse eri mu bisenge la ilaha illallah la ilaha mubondo n'abimba ejjovu yenna n'agiragira n'abanga ebyewaabwe gwe bikutte eno nga bwe yeepamidde n'afukafukawo wonna Kadaama yakoze ebintu abawala nabo ne batya ne bagamba muganda wange nti tuyinza butamuwa tiketi kudda Uganda nga tusigaza tutya ekintu wano eno ono tumusigaze wano tekisoboka tetuyinza musigaza ono Kadaama wano boosi amangu embagirawo yabuukingidde Kadaama tiketi namugamba enkyokera kwetokota genda muganda wange waliwo we bituuka nga olina okuteekamuko ku bwongo okusobola okufuna eddembe lyo ebiseera ebisinga bakadaama bano we babeera ku byeyo babeeranga basibe nkubuulira mazima babeeranga basibe omuntu okufuna eddembe lyo olina okuteekamu ku bwongo bw'otateekamu bwongo osobola okubeera omusibe paka baana bangi be bamye tiketi nakati nga bakyaliyo ng'omuwalabu yamugamba nti ogenda ku luno olunaku bwe lutuuka ate omuwalabu n'ayongerayo oba okitegera ekintu ekyo so n'olwekyo waliwo akaseera we katuuka nga mu butuufu olina okuteekamu ku common sense ku magezi amazaale essaawa zino wenjogerera kati Kadaama ali Uganda era nga yazze Uganda n'asisinkana omwana we yamusisinkanye bulungi nnyo omwana we yamusisinkanye era alina omwana we agamba kyakozeko kimala tagenda kubeera ku kyeyo maama we afudde
n'omwana bw'amufiirako awo ng'ali ku kyeyo ng'omboolwo akola akolerera ki mboolo kyennyo olwo aba afunyeemu ki waliwo ssente weetagasa muganda we ng'abantu bakugendako kubanga tewali kintu kisinga kuluma nga kufiirwa muzadde naddala ng'oli ku kyeyo olaba ne wobeera wano e Uganda n'ofiirwa omuzadde bannange oyinza okukaaba okukomayo ne bannange kubamu akafaananyi ng'oli ku kyeyo bannange Kadaama kye yakoze abawalabu yabaddukanidde bonna awo yabaddukanidde yabaddukanidde bo bennyini baamukutte n'akatambi ne bakaweerezako baamukutte akavidiyo ne bakaweereza ku ofiisi ne bagamba ono gwe mwatuwa baaba laba kyakoze wano tumuzzaayo kati lwakuba akatambi kano si kalungi nnyo kuteeka wano naye nandibadde nka bateerawo ne mukalaba ne munange waliwo ebintu ebimu YouTube byetayagala ate Kadaama ono sijja kumubalaga munnange muyinza okutambuza akatambi ke muyinza otambuza akatambi ke olaba bwasaasaana ne mukasheyalinga ku mikutu gya gundi n'abeera eyo ng'azu abantu abafamire ne bakalaba ne bagamba ate ggwe yeddukanira ng'oli bweru ate kiki naye nga byonna yakubikoze kufuna ddembe kufuna freedom ye nze namuwagidde era namugambye maama I salute you nze namugambye kati nkuyita jeno maama waliwo ekikola ekitakoleka mutiitiizi kati njagala okubuuza gwandaba kintu kiki wali okoze omuwalabu n'akutya kubanga ono Kadaama bajja kumunyumyako mu bitabo famire eyo bajja kumunyumyako bitabo bagambe baba twayita Kadaama yali atusse bajja gamba twaleeta Kadaama yali atusse kati njagala okubuuza gwandaba kya busiru ki kye wali okoze omuwalabu ate ne kikuyamba ng'omuwalabu akulemedde oba ng'akumanyiira oyinza okukikola ng'omuwalabu akumanyiira oyinza okukikola ng'akujooga oyinza okukikola nga alina embeera gy'ateekawo etali nnungi kati gwe kiki wali okoze n'ofuna eddembe lyo ng'omuwalabu abadde akunyooma ng'osobola okukiraba ng'ekyobusiru naye ate gwakikola oba wakifunamu ky'oyagala oba okitegeera so tokiraba nga kya busiru CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mu butuufu vidiyo eno yansesezza nnyo era ngenza okugikola mbaagala nnyo mwenna Omukama Katonda abankuumire abankolera obulungi obutagambika mubeere bulungi mweraba. Stay blessed, peace and love.